Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob I, His Excellency the Elected President of Uganda, oluvannyuma lw'okuteeka akazito ku Mathias Mpuga nsamba ebigenda mu Paalamenti. Baganda bange ndowooza byonna mubiraba nno olunaku olwaleero ate batadde kazito ku mumpembe wa wano omukyala Bonna Nabbanja nga bamutegeeza byali mu kukola eby'okufugira bannayuganda era nga bamusaba kibalama bwe batyo ne bagamba nedda olina otuwa abantu baffe era basuubiza ekyenjawulo. Olunaku olw'eggulo kitaffe Mathias Mpuga nsamba yataddewo embeera era n'alangira omukyala Bonna Nabbanja n'amutegeeza nti tuwe kibalama John Bosco gwe wagamba nti nno mumuyina mumukweseyo mu ofiisi yammwe mumwagaza ki era mumukozesa ki. Bigambo byabadde bya mukama waffe Mathias Mpuga nsamba ng'agezaako okubanja mukwano gaffe omukulu kibalama John Bosco eyawambibwa. Nabbanja najja n'ategeeza nti bamuyina ate kati bamusaba yeekangabiriza. Bannange kyabadde mu Paalamenti baganda baffe mikwano gyaffe naye nga tutegeeza eggwanga lyonna nti eno Uganda egenda kununulwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob I, His Excellency ataddewo embeera yonna okulaba nga ate bannayuganda buli omu agguka amaaso ge era buli omu ategeera ekituufu bwe kirina okukolebwa n'ensi yaffe eno okulaba nga yenunulwa. Tetugenda kubeera mu busibe bwe tuti, tetugenda kubeera mu kubeera nga tufuuse abatalaba bintu nenga ebintu tuba tubiraba era nga twetaaga okutegeeza eggwanga lyonna nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob I, His Excellency agenda tukulembera olutabaalo luno era tubasuubiza tugenda kubeera abawanguzi. Uganda yaffe eno egenda kufuna ekyenjawulo kyerina okutuukako era tugenda kulwana nnyo okulaba nga tuzza ekitiibwa ky'eggwanga. Bw'ati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob I ate leero abitaddemu babitaddemu science mungi era nga tusuubira nti wano wewenjawulo we tugenda okuba nga tutuuka. Wano tugenda okuba nga tutuuka era tugenda kuba ab'enjawulo singa tunaaba tubikoze bulungi nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob I bw'atugamba era bw'atutuma tuba kigenda kugaana. Bannayuganda ffe abakyesibiza nno mu busibe, ffe abakyesibizaako Museveni, ffe abatagala kuyimuka, abatagala kulwanira wamu, abatagala kolagana ne bannaffe. Kankuwa ebigambo bya His Excellency ate nga tukoowoola okubeera ekimu. Greetings, mbalamusizaako mwenna mikwano gyange. Leero njagala kwogera ku nsonga bbiri zokka. Njagala okusooka okwebaza aba MPs baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe aba NUP, aba opposition n'aba NRM abali reasonable. Mwebale nnyo kuteeka parliament ku muliro. Thank you for raising the issue of our missing brothers and sisters and the political prisoners. Ndabye nga leader of opposition ayogera ku Kibalama John Bosco gwe babuzaawo, which is a fact. John Bosco Kibalama bamuwamba in 2019. Now it's 4 years he's missing. 4 years. Atengo you Prime Minister Museveni Nabbanja yavayo na gamba Kibalama bamwina. These people abduct our brothers and sisters and they keep them as slaves. They are facts nti waliyo abaganda baffe bako kipingireyo ku island bali kukizinga babakwesanga ba slave bomunyiza nga akusulira gonyange kulya. So many of our people and the survivors benayogerako nabo era ne bambulira nti bwekito bwekiri bangi nnyo bamisinga tebalabikangako. Kati Kibalama bayinza okuba bamu enslavinga obanga bamuta obanga ali eyo just bamukwesanga example kulaga abantu tebasobola okuwamba no missing ebbanga lyonna. Nabbanja knows where exactly Kibalama is because she talked about him. Kibalama has been missing for 4 years. So thank you very much MPs for raising that plight. Era the families are confident, they are happy. Ne families abaganda baffe bonna abamisinga ne ba political prisoners njagadde mufune essuubi mbere confident manye nti one day those are brothers and sisters will resurface. Then ensonga ey'okubiri era njagala okusaba mwenna baganda baffe abali ku social media, please focus on that. Waliwo ensonga lwaki regime egezaako okuleeta diversion ez'enjawulo. There's a reason why they try to divert the conversation. Waliwo ensonga lwaki bategezaako okuleetinga obusongasonga nga bayita wano ne wali. Please don't be diverted. Tebababuzaabuza, tebabajja ku mulamwa. Major on the majors. Kati regime eno eri on the fix. No other person should go missing and disappear
Our brothers and sisters are missing. They know exactly they are. Chovolaba, Tayebwa abadagezako kubuzabuza. I salute the MPs. Bebagobye mu parliament. Honorable Namboze, Zake, Kabuye, Nyeko, Joyce Bagala, Nabbanja Mulina. Stand firm. You are not in parliament on Tayebwa's invitation. No, Tayebwa say aba invited go kuja parliament. No, naiba mulonda bulonza tebagamba yabana bubbi. So don't be intimidated. Stick on the facts. Our people are watching you. Baganda Baffe nabali ku social media. Please amplify this issue. While we wali ensonga endala esaina makulu mbasaba temuzuwa makulu. Thank you very much, reasonable. Mwebale nnyo kuteka parliament ku muliro. Thank you for raising the issue of our missing brothers and sisters and the political prisoners. Ndabyenga leader of opposition ayogera ku Kibalama John Bosco gwe babuzaawo, which is a fact. John Bosco Kibalama bamuwamba in 2019. Now it's 4 years he's missing. 4 years. Atengo you Prime Minister Museveni Nabbanja yavayo na gamba Kibalama bamwina. These people abduct our brothers and sisters and they keep them as slaves. There are facts nti waliyo Abaganda Baffe bako kipingireyo ku island bali kuchizinga baba kwesanga ba slave bomunyiza nga akusulira gonyange kulia. So many of our people and the survivors when ayogera ko nabo era ne bambulira nti wekito bwekiri banji nyo bamisinga tebalabikanga ko Kibalama bayinza okuba bamu enslavinga obanga bamuta obanga aliyo just bamukwesanga example kulaga abantu tebasobola okuwamba no missing ebbanga lyonna. Nabbanja knows where exactly Kibalama is because she talked about him. Kibalama has been missing for 4 years. So thank you very much MPs for raising that plight. Era the families are confident, they are happy. Ne families Abaganda Baffe bonna abamissinga ne ba political prisoners njagadde mufune esuubi mbere confident manye nti one day those are brothers and sisters will resurface. Then ensonga eyokubiri era njagala okusaba mwenna Abaganda Baffe abali ku social media, please focus on that. Waliwo ensonga lwaki regime egezaako kuleta diversion ezenjawulo. There's a reason why they try to divert the conversation. Waliwo ensonga lwaki bategezaako creating obusonga songa nga bayita wano ne wali. Please don't be diverted. Tebababuzaabuza tebabajja ku mulamwa. Major on the majors. Kati regime eno eri on the fix. No other person should go missing and disappear. Our brothers and sisters are missing. They know exactly they are. Chovolaba Tayebwa abadagezako kubuzabuza. I salute the MPs bebagobye mu parliament. Honorable Namboze, Zake, Kabuye, Nyeko, Joyce Bagala, Nabbanja Mulina. Stand firm. You are not in parliament on Tayebwa's invitation. No, Tayebwa say aba invited go kuja parliament. No, naiba mulonda bulonza tebagamba yabana bubbi. So don't be intimidated. Stick on the facts. Our people are watching you. Baganda Baffe nabali ku social media. Please amplify this issue. While we wali ensonga endala esaina makulu mbasaba temuzuwa makulu. Obubaka bwa president bwatuwadde atongedde amaanyi, atongedde otulaga nti tetulina kutambulira wamu okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Tuve mu diversion wa Nabbanja, tuve mu diversion wa Tayebwa sibe babaleta mu parliament era yebaziza nnyo leader of opposition ekintu kyali mu kukola okulaba nga bakola kye basobola okulaba nga Baganda Baffe Nabbanja byatugamba balina bonna baleetebwa nga tebalamu obubabafu babaleetera. Nabbanja bino wadde yagezezzaako okwekangabiriza n'okulaga nti nno tebimukwatako n'okulaga nti nno tagenda kulaba nga Baganda Baffe abaproducinga ne tumusuubiza ajja baleeta lwampaka oba ayagala oba tayagala. His Excellency Agwanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga kino akitaddemu amaanyi era nga asimbudde tewali kigenda gaana. Mujja tuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala. Nabbanja mwabba abantu b'eggwanga mwabateeka wamu batuwe. Twetaaga abantu baffe, tetulina kye twagala kirala okuggyako abantu baffe bemukwese bemutugamba mulina ate nga temwagala batuwa mulina baleeta lwampaka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda. What are going to be your policies if you get rid of President Museveni? We are looking at breaking a dictatorship and having Uganda under civilian rule, which has never happened before. We want the voice of the people to surpass the voice of the guns.
We want to return the rule of law and dignity to the Ugandans and utmost respect for human rights. We want to revive our education system. I mean, it is sad that the wife of the president, whose education is actually questionable, is the Minister of Education, and it is so sad, the recent happenings in Makerere University and what she said, but that explains the regime and the family and the couple that's ruling over us. We want to revive our healthcare system. It is sick itself. It explains why our government officials, our leaders actually never go to our hospitals. Even when they have to give birth, they fly to developed countries for treatment, while the Ugandans are left to suffer and die. That explains why we lose more than 19 women every day, not every week, not every month, but every day giving birth. More than 300 children die in Uganda, you know, and all these other challenges that people go through. If we had a functioning healthcare system, it would be working. Uganda is enormously gifted with amazing fertile soils. However, the land has been conspicuously owned by one family or one clan or one grouping. We want to put an end to that. We want the natural resources of the country to be actually a property and a benefit of the people of Uganda. We are greatly endowed with natural resources, from minerals to oil. We want them to facilitate the people of Uganda and help develop us. And finally, we want to unite our country, because we live in a deeply divided country, divided along ethnicity, along class, along income, along political lining. We want to put an end to that, and that will need us to have a truth and reconciliation program that can bring our people together, so we can have a foundation that will take us together forward as a country. And most importantly, I know that many of our very resourceful, knowledgeable, educated and intelligent people have been forced to leave Uganda because the nation does not offer what they deserve. These are first world brains stuck in a third world country. We want to repatriate them back home to help build our country. I must note that after the unfortunate events in Rwanda of 1994, it is mainly Ugandans that went to Rwanda and assisted build the Republic of Rwanda. We want Ugandans living in America, living in Europe, living elsewhere to feel comfortable and blessed. But that explains the regime and the family and the couple that's ruling over us. We want to revive our healthcare system. It is sick itself. It explains why our government officials, our leaders actually never go to our hospitals. Even when they have to give birth, they fly to developed countries for treatment, while the Ugandans are left to suffer and die. That explains why we lose more than 19 women every day, not every week, not every month, but every day giving birth. More than 300 children die in Uganda, you know, and all these other challenges that people go through. If we had a functioning healthcare system, it would be working. Uganda is enormously gifted with amazing fertile soils. However, the land has been conspicuously owned by one family or one clan or one grouping. We want to put an end to that. We want the natural resources of the country to be actually a property and a benefit of the people of Uganda. We are greatly endowed with natural resources, from minerals to oil. We want them to facilitate the people of Uganda and help develop us. And finally, we want to unite our country, because we live in a deeply divided country, divided along ethnicity, along class, along income, along political lining. We want to put an end to that, and that will need us to have a truth and reconciliation program that can bring our people together, so we can have a foundation that will take us together forward as a country. And most importantly, I know that many of our very resourceful, knowledgeable, educated and intelligent people have been forced to leave Uganda because the nation does not offer what they deserve. These are first world brains stuck in a third world country. We want to repatriate them back home to help build our country. I must note that after the unfortunate events in Rwanda of 1994, it is mainly Ugandans
that went to Rwanda and assisted build the Republic of Rwanda. We want Ugandans living in America, living in Europe, living elsewhere to feel comfortable and blessed to come back and rebuild their country. What are going to be your... That's His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, President w'abantu, President wange, President wo Nabbanja Tayebwa, Okutuwa Abantu Baffe, oba mwagala oba temwagala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja balaga nti nno abantu baffe be mutugamba mubalina naye nga mukyabekwese mujja batuwa oba mwagala oba temwagala, oba bateekawo oba tebabateekawo. Tosobola tugamba nti abantu omuntu waffe muyina ate n'otuuka n'otubuzaabuza gwani Nabbanja gwani ojja tubuulira wajji wateeka abantu baffe era ojja tunnyonnyola lwaki bannayuganda obeera nga obalimbalimba ate nga gwokolera mukimanyi bulungi nti abantu baffe abamu battibwa, abamu mwababuzaawo, abamu mubakoze ebikolobero ebyenjawulo ne tubategeeza nti tusimbudde mugenda tuwa abantu baffe oba mwagala oba temwagala. Bring back our people ng'obudde bukyali kubanga ekijja mu maaso muyinza obutakinyumirwa oba okukyagala. Ffe tubagamba bino ebintu ne mulowooza tuli ku byammwe ne mugenda kukiwuliramu nga bannayuganda basituse n'eddoboozi limu.